najja n'abaana bana abange babiri ne bano. Bazadde bamanyi ogamanyi? Sigamanyi. Obawo omulimu nga tomanyi mannya gaabwe? Yes. Nali sibamanyi lwa nsonga eri buli muntu ajja asobola okusaba omulimu n'ogumuwa tebiringa byano nti mugenda sooka kunoonyerezaako. Kinnumanya okulaba nti abaana bano mbaddewo era bamanyize maama wa. Bametaani oyo? Joel. Joel, oli otya? Ndi. Daddy bamuyitaani? Daddy. Ate maama? Kubuuzaako omugaye Ssewunya tuli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga tuli mwaka mpya bingi bigenda kubanga bikyuka mu mwaka guno bingi betugenda otambulirako bingi betugenda okubeera nga tulaba ebyenjawulo ku SB4 Media omulala ku kamera nga bulijjo subscribe like nga sharing guno mwaka ogutandise otya abaana bazzeeyo ku masomero abazadde abasinga obungi ka school fees kaabuze era abaana batudde neteebereza omwana amaze emyaka 2 nga tosoma batuuse okudda omwana tasomye teebereza myaka ejijja mu maaso Uganda egenda kubeera wa kuba kati nsuubira nti abaana abasinga tebazzeeyo kusoma abaana bali mu senior 5 abasinga bawala bafuna embuto abasinga bafumbirwa abasinga batandika okwekolerera era abasinga tebafumamu okugenda okubeera nga bayiiyiza mitala w'amawanga so weebuuze gye tugenda tulagawa tuli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga mikwano gyange mbatumiddeko nnyo abasinzidde mu Dubai tubiddeko Mami Fat wa Kiralion era gwe mu Uganda gwenga oli mu Uganda obanga oli weeru nga walagadde okubeera ng'osuubula emmaali solution eri emu yokka yokka okusaabaza emmaali yo okuva mu Dubai okujja wano e Uganda weekwate bannaffe aba Kiralion bajja kubeera nga bakusaabaliza emmaali yo ku nnyonyi ne ku mmeeri oba giyita ku mazzi oba ne ku nnyonyi oyinza okubeera nga walagadde okusuubula ngoye kusuubula motoka spare parts kulaba okuguzima mifaati ajja kubeera nga akwasaganyiza ekintu ekyo ye nasobola n'okukuwa visa ya bwereere n'ogendayo n'akuwa nawo okusula n'akulambuza bye waleetaze okubeera ng'osuubula omala okusuubula n'abikutikkira ne bijja ne bituuka wano mu ggwanga lyattu Uganda. Mami Fati munkubireko ku simu yeri ku screen ojja kubeera nga wejjusa. Mami Fati nkutumiddeko nnyo nkuyagala nnyo mutabani wakwagala nnyo. Tuli wano Nsambya Kevina kwa Wood Stage wetusinzidde olunaku olwaleero. Faces z'abaana tetutera ziraga mu kamera naye olw'ensonga eriwo tujja kuba nga tubalaga abaana bano. Kyalo no yankuddeko kasimu n'angamba SB4 Bimusobedde nina abaana kwegamba nze saasobodde bitegeera bulungi naye ngamba nga wandi wano okumpika ngendeyo atubuulire kijja kitya andi buyambi ki bwe yeetaaga nawe tusansa okulaba. Amina sebo. Obulamu buli buti? Obulamu bulungi pozi obubwo bange bulungi. Oyanjulira omuntu ali? Amannya gange nze Nakivumbi Nusula abasinga bamanyirya Mariam.
olwansonga lyenkozesa. Era abasinga bali bamanyi linnya lya Mariam, tebamanyi lya Nusula, naye nga manya gange nze Nakivumbi Nusula. Okay, wankubirako ku kasimu n'ongamba olina abaana babiri ne saabitegedde bulungi. Abaana ababiri bano bennyina. Abaana bano okubafuna nali nkolera ku boda ya Uganda ne Sudan, akatundu bakayita Elegu. Kati abaana bano by then nali married nga nyina edduuka. Mu kubeera nga nyina edduuka nali njagalawo like okuba nga ayongerako ko obubizinesi obulala. Ne wabaawo omukyala n'omwami abajja besitamanyi mannya. Bajja ndowooza baali baagala kweyongerayo eri munda mu Sudan. Ndowooza ne kitasoboka olw'abaana bano. Ne basalawo ne bansaba omulimu, ne mbawo omulimu. Omwami namuwa omulimu ku dduuka lyange, nayongerawo ku dduuka lyange mu maaso gange nayongerawo omudaala gwa capati. Nga njagala omwami kwabankolera nga n'omukyala anyambako mu dduuka munda kuba by then nali nyina abaana abange babiri. Nali mugundi like nga nyinawo baby nga muto. Nga mirimu gimmenya ku dduuka. Nenfunamu omukyala mama w'abana abaana. Omwami nansikiranga capati maaso, omukyala nga nyambako ku dduuka munda, kunfumbirako mazzi, naanansi biki ebyo bwe bityo. Omukyala bankolerako weeks 2. Mu kunkolerako weeks 2 bamala ennaku 3 nga tebakola. Bwe bamala ennaku 3 nga tebakola, kyampaliriza okusituka ku makya nsobole okukola ki? Okugenda gye babeera. Mu kujja bajja n'abaana 3. Naye nga bana ojja okusaba omulimu. Mu kujja okunsaba omulimu bajja n'omwana omu. Naye nga bo bali balina abaana 3. Nga balina omwana baby, nga balina ne bana ababiri. Kati bana ababiri nali simanyi nti gye bali. Wabula mu kujja ne mu kukolanga bajjanga ne baby oli. Kati ennaku 3 tebakola. Kimpalirizo situka ku makya ne ngenda nnoonya omukozi wange abadde ki? Lwaki takyakola ki? Lwaki takyakola? Mu kugenda wali omanyi gye basula? Mu kugenda nali simanyi gye basula, naye nga mbalaba gye bayita. Kati ne ngendayo. Mu kugendayo abaali babeerawo nga banneiba baabwe ne bandagirira omuzigo mwe baali bakola ki? No, namusitula ne mutwala mu ddwaliro. Namalayo for some good 2 weeks nga tuli ku kitanda. Yes. Kati 2 weeks ezo nagenda ozimalako ndi mu ddwaliro, mama tadda already ku dduuka siina gwendekayo, nange nnyina abange, omusajja akola emirimu gye. Ne nkwata ne ngenda ku poliisi. Bwe nagenda ku poliisi, era nagenda ku poliisi y'ekitundu ekyo Elegu. Ku poliisi bwe nagendayo ne mbannyonnyola. Nasooka wa chairman ne ngenda ku poliisi. Bwe nabannyonnyola ensonga zange ne baŋŋamba tebalina kye basobola kukola ki? Kunnyamba. Lwa nsonga tebalina we basobola teeka baana because n'ensonga yaliwo nti yali lockdown kubeera we yagwirawo. 2 weeks ng'oli ku kitanda bazadde be nga tobanoonyako? Teri we nali mbanoonyeza kuba already nabanoonya ne bambula. Nga nyina kusooka kujjanjaba bulamu bwa mwana. Then ne ngenda ku poliisi. Ku poliisi ne banteeka mu file ne bagezaako okwagala nga abaŋŋamba nti bannyamba naye ng'ate tebannyamba. Nzijjukira kanoti kaakano ke bampa ku poliisi. Ke kano kanoti ke bampa ku poliisi. Kwaba kuba kaaki? Bampa kanoti kano in case like abazadde bakomyewo n'okutegeera nabo okutegeera nti ne ripooti nze nti abaana sibalina mu bumenyi bwaki bw'amateeka. Kati ne baŋŋamba abaana tebalina gye basobola batwala. Wabula ekiba kisoboka mbeere nabo nga nabo we bakola ki? Bwe bannyamba. Abaana bano na ripootinga ennaku z'omwezi nga 22.
kandabeka note then nenzirayo ennaku z'omwezi nga 24 22 bwe naddayo ne baŋŋamba nti tebalina bitongole bye basobola kukolaki kutwalamu baana lwansonga ekitongole kye baali baŋŋamba otwalamu abaana kyali kyaggulu nengezaako bigobako babatwale ne baŋŋamba eri batwala baana like maama afudde taata afudde ebintu ng'ebyo naye tebatwala baana be bakoze eki bazadde baamanyi ogamanyi sigamanyi obawo omulimu nga tomanyi mannya gaabwe yes nali sibamanyi lwansonga eri buli muntu ajja asobola okusaba omulimu n'ogumuwa tebiringa byano nti mugenda sooka kunoonyerezaako omuntu wajja osobola omuwa omulimu kubeera like nali sisula nabo yes bwekyali neefaananyi tolina woyina siina kifaananyi kyabwe kati olwo poliisi nekugamba etyayo poliisi wenaddayo ennaku z'omwezi nga 24 like mbagambe kuba baali bansuubiza like bagenda gobakubya ekitongole ekiri eggulu ekiyamba abaana bwe nagendayo ne baŋŋamba tepalina ngeri gye basobola kunnyambamu ebitongole tebitwala abaana bitwala abaana bafiiriddwa bazadde baabwe bitwala abaana bali mu mbeera eyo naye tebitwala abaana be basudde ne baŋŋamba prosesi y'abaana be basudde ebeera mpanvu nendaba nga ate ngenda teekamu ssente okitegeera nga ate nange ndi mukazi nti nkola bukozi olw'embeera n'embeera n'abaana kwaliko ko chairman buli omu akimanyi chairman gwe nasookako n'abantu b'okukyalo bonna bakimanyi ne poliisi yonna ekimanyi kuba nadiiringa ne Mr. Okelo ye yampaka cheat era yayimirira mu musango ogwo abaana bamaze nabo ebbanga ki ebbanga limaze ne bana abaana guno omwaka mbeera mu gwa kusatu eri mu ddwaliro omwavaayo omalayo 2 weeks nga bajjanjaba mwana yes mwana yawona omwana yawona era yonowana wava mu ddwaliro ki kyaddakawo natandika kubeera n'abaana kuba already poliisi yali eganye okola ki okunnyamba kye nakola nayogera ne tata w'abaana ne mugamba kasita abaana like tubawenga ekyokulya okusomayo kunaatuuka tetumanyi kyakukola okitegeera lwansonga sijja gamba nti naabasomesa kuba nange era saawa zino ekinzibuwalidde kusomesa kinnumanya okulaba nti abaana bano mbaddewo era bamanyize maama waabwe naye saawa zino ekinnemeredde ky'abaana kusoma okitegeera njiya kyakulya embeera si eri awo nti nnungi because gye nali navaayo nga twawukanye n'omuki twafunamu obutakanya n'omusajja yes abaana bano babya mmwe byaffe nga ffe kubeera yabalabirira bulungi nosalawo okujja nabo yes nenvaayo nabo gye nali nkolera Sudan so wavaayo n'abaana e Sudan n'obaleeta eno mu Kampala yes najja n'abaana bana abange 2 ne bano obabeezaawo otya abaana bano mbabeezaawo era nga bwondaba kuyiiya mbeera ng'omukazi siina nyina fungiza okulaba nti bafuna ekyokulya wabula kyenkola nyina bamama bange 2 be banyambako kubeera nabo nga bwe ŋŋenda okunoonya ekyokulya nange so wawankuyidde essimu ng'olwombeera ekalubyewa wosinga okwetaaga obuyambi wensinga okwetaaga obuyambi w'abaana kusoma singa nfuna omuntu asobola okunyamba n'ansomeseza ku baana bano osanga nsobola okupambana n'embeera ne babeerawo okitegeera kubanga ekyasinga okummalamu amaanyi myezi 2 ng'emabega waliwo like maama waabwe yajja eri taata w'abaana bange ku mulimu bwe yajja ku mulimu n'abagamba nti like njagala mama Shetra because nze muwala wange Shetra njagala mama Shetra bba wange n'ankubira essimu era baasinzira ku simu ya bba wange okwogera nange kati we baayogera nange omukyala yaŋŋamba Mashetra mbadde nkusaba neyanza nnyo neyanzeege okunkuumira abaana
naye mbadde nkusaba bano batike ku bus mbasange Embaale. Olabasangawa? Simanyi mbuye waabo ba simanyi. Teyalina simu gye yankubirako wabula yasinziira ku simu ya tata w'abaana bange kwe yasinziira okunkubira kuba ye baamusangayo era namulekayo. Kati tata w'abaana bo ye teyatwala buvunaanyizibwa kubanoonyerezaako abantu bano gye bava? Nedda, lwa nsonga yabasaba ennamba zaabwe ne bagamba tebalina nnamba ya Uganda, ne bamuwa ennamba ez'e Sudan. Zokwezi teziriiko. Zaye namba mmeka zaba? Bampa ennamba ndowooza 2 ze bampa. Tata w'abaana ze yansindikira. Naye nazikubako ng'essimu teziyitamu. Wayiseewo bbanga ki? Wayiseewo emyezi ng'ebiri emabega. Myezi ebiri. Kuba waliwo nze kye ndaba. Anyway, tekyonjiwa ripootinga ku poliisi. Era poliisi ekimanyi nti watufuna abaana bano mu butuufu. Naye still okyali mu buzibu. Kituufu. Nze nno mbadde nteesa olwakubata amannya g'abazadde babe togamanyi. Gye wali omanyi mamiwo? Tomanyi linnya lyo? Okakasa? Abeera wa? Jangu ozyogere. No, bamuyitaani oyo? Joel. Joel, oli otya? Nandi. Daddy bamuyitaani? Daddy. Simanyi. Ate maama? Ono mami omumanyi? Mami ye bamuyitaani ono? Nakifumbe Mariamu. Nakifumbe Mariamu. Okay. Okuva gye mwava okugyewo ono mami mwava wa? Twavira mu kyalo. Ngamba okugyewa mami ono gwe muli naye mwali mubeera wa? Twali tubeereyo ng'edduuka liri wano nge. Mwavaawa okujja eri Sudan? Twava mu kyalo. Mu kyalo omanyiyo bayitayo bati? Kati no bwe buzibu naye kasooke nkwebaza obbalabira bo batunula bulungi banyirira naye buzibu like nze nga bwe ndabawo nti Yesu osobola obbalabirira muzira asobola okujja abaana bana babaweerera naye singa bazadde babwe bajja anyway biri mu mateeka tusaze magezi ki kuba kyova naze gy'oli onnyambe nange mpira byensokkulumyewo kubanze kye nabadde ndaba ekikulu kwe kunoonya bazadde baabwe nakyo si kibi kuba Yesu we bali bagenda kukula bakule enkyasobola okukula n'akyuka natandika okubuuza tata wange olwa mama wange nakyo si kibi obuuze butamanyi jalo nange ondaba natuuse n'ekiseera nga njagala kugoba like passport ngende nkola obwakadamu olwaki nga njagala kubeezaawo baana bano n'ebinsobedde sente gy'ofuna yeefuluma owange abange bammanja ne bano bammanja okitegeera wano tewabeerawo baana babiri bokka no bonna abali mu nnyumba eyo babeeramu kitegeeza omutwe guli ogwo ogulina obbeezaawo ki singa muza kisaava eri n'agamba nti bampe mbalabirire oba waayo abaana bano ebbanga lyemmaze nga ndi nabo sijja mmala gabamuwa okitegeera kiba tekisoboka olwaki nze nayita mu mateeka okubeera nti bali nange kiba kitegeezera naye tuba tujjayita mu prosesi y'emu okitegeera sisobola kugamba nti kambakuwe nno era tuba tujjayita mu prosesi y'emu kuba nange mbayina muki mu mateeka kati singa fizi zibula fizi zisobola okulabika eza ttaamu eno oba neddako naye bali basomyeko bo tebasomangako ekimenzi batandika mu bebe ogenda kukola otya opawerera bapaka P7 bapaka senior 4 nze singa mbadde nti nyina kapito osanga tekyandimbuka bulubiridde naye obuzibu siina kapito okitegeera osanga okuweerera omwana si kyangu yes nkimanyi si kyangu kuba n'abaana abange bammanja kuba essaawa zino bombi balina okugenda ku ssomero ne bano balina okugenda ku ssomero y'ensonga lwaki mbadde ne pressure kwe kwita okitegeera
alisi singa nfuna nyamba ku bana ababiri oba mu byensoma oba mu byendabirira okitegeera nange abange basobola okunyanguyira bagezezzaako okunoonyeza ku ssomero gy'ogenda okubatwala sinnaba kuba singa badde abantu banoonyerezako ku ssomero nomanya nti bagenda kusasula ssente bweziti oba school fees ziri bweziti ebyetaagisa mbadde sinnaba bikola nsoose kwagala kukola move eno thani okusooka neŋŋenda ku ssomero nkole okunoonyereza nga tesiina ntandiko okay nga wetukuba omulango okujja bazira kisobola kuyamba abaana bano ku school fees naye gwe nagambye nti feesi z'abantu turaziraga naye kuno tuziraze gwe okuba nga kolerako omwana gw'omanyi ku bana abaana nga bazadde baabwe bamanyi tusaba tubakontakitinge I think nti nakyo kisobola okukola amakulu singa tuzuula famire yaabwe wabajja Sudan bali eno mu Kampala so wayinza okuba nga waliwo omuntu ali eyo obanga yalineeba waabwe obanga babaliko Oluganda ono bamuyitaani ono bamuyita Joel omuwala then ono bamuyita Jamal ate ddala Jamal bakuta n'erinnya eddala tulimanyi Joel erinnya eddala gwani erinnya lye amanya go gwani tomamanyi tabunne egudde singa nza kisavaayo feesi zino ng'amanyi ku baana bano n'atunoonyeza ku bazadde baabwe oba oliawo netumanya kalino mumanya nti gye bali kuba ensi ekyuka gye bali naye ensi ekyuka osobola okutaba byonna byonna n'okomekkereza ng'oli mu kkomera ekyo nakyo kintiisa kuba erudda nakyo nkibalabalamu omuntu ayinza okukukaliramu okitegeera yensonga lwaki nebiba mbadde ngoba nti oba ngende ebweru nkyabiremeseddwa lwa nsonga y'abaana bano bayinza okujja ng'oluusi ne bazuuka nga siriiwo kuba bamaama bange nabaleetera buleetezi baana okitegeera bawulira yesi sitole ne bakkiriza okunnyambako okitegeera naye kati bwe mba siriiwo oli ogenda mu matiza oti nobanga woli basobola okukunganya famire kuba tuyinza otumanyi batate bale bamawanga gwanga ki oba kabira ki baani abaana abazadde baabwe ndowooza bali basoga kuba like basoga n'abagisu kuba ye accent yaabwe ey'olulimi basoga with bagisu oyinza okukunganya abaana nobalabirira obaita emyaka ng'ebiri oba esatu bakwetera wano famire y'abantu nga 60 bakutta amajambiya oli akutte omuggo bakutwala nti wabba abaana kituufu anyway mukama yasinga okumanya amazima kirago nawe naali tuwe ku magezi sinange binsukkulumyeko nyiza oba neetenda amagezi naye binsukkulumyeko tugenda kikola tutya tukikwate tutya tusaba esimu eri ku screen okutugikozese mu bubaka bwaffe obwa WhatsApp oba okuba direct mutubulire tukikoze tutya mu comment sosoka kuteekawo comment yo mutubulire tukikoze tutya nga ne comment nga tusobola contributing gwainako zonna zolina ntwanga tubana tubatwala ku ssomero tubasomanga ku bukinzi batandikira mu baby tujira nga tubasomesa ngoyinza okwemana nga nti abanze ngenda kuweererako omwana omulenzi abanze bampa omuwala muweerere naye tusobola tubaweerere nga akyali mu mikono gya mukyalo ono asooka abeere nabo so bona wennanga olina obusobozi kitono kolina tusobola okukozesa namba eziri ku screen okwo tuweerere abaana bano nga tunoonyereza kiki kye tuzzaako so tuweerezaayo 10 oba 2 oba 5 oba omutwalo n'otuweereza ne comment yo otuwadde magezi ki omukyalo ono nze ndabanga ali mu buzibu omuwadde magezi ki nze nyinza oba nga kyaba bubi nga tali mu buzibu kyaleko kyekituufu kuba yagenda ku poliisi naye poliisi yakyuka teri kyeyanyamba ewali poliisi si yawano wano Uganda ogamba kale naye poliisi ye Sudan poliisi ye Sudan kati poliisi ebeera ye Sudan kwegamba kiba kizibu nnyo omuntu oli tebajja kunoonyereza genda eri Sudan nga bw'omanya amateeka ga Uganda
bajja kugatwala nti oli yabba abaana omukazi anoonyere kuba abantu beekaza ajja kujja agamba yanzibira abaana bange nzaali Sudaani nagenda okunoonya abaana bange nga batiisa baleese Uganda okiwulira tekigenda kukola makulu kukuba Sudaani simu kubuuza kuba abaana bate balina budde bw'abaana bo tebakyabajjukira nakubajjukira nti gye bali okiwulira tukoze tutya maama kati ffe tetugamba maama w'abaana abo waaba gy'ali nga naye awulira nti abaana be abeetaaga ebbanga lye babalabiridde eddene naye asobola okujja najja ng'omuzadde n'anoonya ku baana okiwulira kuba yasuula abaana babaddewo ebbanga ddene tabawa buyambi yava ne Sudaani n'ayita buyisi n'agenda embaale naye wano teyakyamawo kulaba ku baana be basuze batya balidya abaana be bali batya n'obeerayo gy'oli n'ogumira gy'oli nga waleka abaana bo wabasula busuzi n'otambula n'ogenda oyo ddala abamaama kyoyo singa mama bwe talabye kuba taata waabwe ki kituzizaako ku baana bano kuba bagana gwomu kuba balabirira nawe wabanga maama abaana abo ne taata bwe talabise kuba ffe tetulina we tugenda kutandikira nti tugende tunoonye we bali era abaana balina kubeera mu mikono gyaffe kuba tetulina we tugenda kubateeka kuba oli yabajja Sudaani tagenda kubaza Sudaani nti abalekaawo era alina kubeera n'abaana naye ekizibu ekiriwo abadde nabaatya okiwulira abadde nabaatya kubanga bukya ku makya omukazi maama w'abaana abo ne yeefuulira oyo ekituufu naye kyensoso okweraliikiriramu asobola okujja n'abamajambiya ula nti nze yanzibira abaana kuba kati ebyasaayina kibba abaana yafuuka mu bangi abaana b'abantu babuze agamba bano be babba abaana b'abantu nga tobbanga na ku mwana okiwulira kati ffe tugamba maama w'abaana waaba gy'ali nga ye maama w'abaana ajje anoonye abaana be kuba gye bali balamu yalonda balonde ajja anoonya abaana be mawulawo maama mulala naye akola okulabirira maama tusaze magezi oli oti eyo maama tusaze magezi ki abaana ekisooka tebamanyi n'amannya gaabwe tebagamanyi amannya g'abazadde baabwe tebagamanyi ekyalo gye baava tebamanyiiyo so tuli mu bbanga eyali boosi waabwe tamanyi mannya ga bali abakozi be tamanyi bifaananyi byabwe kwagala tuli awo tusaze magezi wabazze nga ayagala abaana be tetugana kumuwa baana naye ajje mu makubo amalungi naye waba ayagala abaana mu bubi sibamuwa ng'ajja mu makubo malungi n'ebbanga litulabidde abaana bbanga ddene betutera okubuusa amaaso balwala n'opapika n'emisana n'ekiro kuba nze abange natuuka n'obbajjawo zino naye obajjira wano nga si baana kati saa zino sibanye mwebale kulabirira kuba bambala olina obbambaza kale kwegamba mbeera nabo naye n'omuntu neyibba n'essaawa ya leero baneyibba teri amanyi kuba beera babadde bamanyi nti bange teri abadde amanyi nti bano abaana si bange waliwo ebintu byetutera okubuusa amaaso bwe batuusa ku kitundu kino wategeezako ku chairman aba buyinza nti nno bano chairman namutegeeza nasindika maama akimanyi chairman kuba nakyo kitaasaako omuntu asobola okujja namusindikayo maama n'agendayo ne boogera naye bw'aba atuuse omukyala tulina sooka mu woofiisi ye kati maama tukuba omulanga muntu ali eyo kuba ono yagenza okunkubirako ngamba kisaasinza okweraliikirira kuba naye alina ababe babiri wagattako bano babeera bana akyasinza okweraliikirira school fees agenda kuvaawa nagamba nti mbeera asobola okuyiiya naye school fees byakwambalako ebika byonna bigenda kuvaawa tukube omulanga omuntu ali eyo atulaba basobole tukwatirako kubeera nga tusomesa ku baana bano nze nsaba kale alina obuyambi yenna nga asobola okutuyamba nsaba atuyambe tusomese abaana bano babeerewo maama ono yagenza okunkubirako nga byonna byonna bikoze naye nga kyasinza okweraliikira byonna byonna mubikoze kyasinza okweraliikira school fees abaana bazzeeyo ku ssomero tamanyi kyazzaako era abaana abo balaba kyo kituufu kuba kati bakwata abaana abatasoma abaana bwe banaabasanga nga tebasoma
buzibu nabwo buli awo kyova olaba oli tubadde nabo ebbanga nga tebasomera nga tugamba akasa tebasoma badye okiwulira naye kati saawa eno obudde obuli obwakola ki bwakusoma tosobola kutuuza abaana abo bato nga tebasoma okiwulira n'abamateeka bana batambula bajja kugamba bana abaana lwaki obatuuza ano nga tebasoma kuba kati tewali busobozi ennyumba eyo yasasulwa ssente abaana abo balwala abaana balina okulya okiwulire ennyumba yakupangisa buli kimu kya ssente. So muzira kisaali eyo kikyosobola okumugamba ku baana bano? Tusaba muzira kisa yenna aliyo nga alumirirwa asobola otuyambirako abaana bano ba school fees byonna ffe kyetubadde tusaba ne maama w'abaana waabanga gy'ali ng'awulira ng'oba alaba atuyambe ajje ng'omuzadde atwale abaana be kuba naffe kye tukoze eki tukikoze. Okay, tuyanziza nnyo mama obubaka obusembayo omuntu ali eyo bwe wali mugambye ku baana bano bwolabiridde ku baana essaazi nga tomanyi amagezi gabeesibye. Sina ndooza bubaka bwenyiza bba wa Lwansonga nze nange nakikola nze nganze kuba kizenga kintambuliramu ndooza okuva mu family kuba ne maama wange ayina abaana balabirira abatali babe kati kize kikola kimbeerako kati bonna abali eyo bw'abanga omuntu azze ng'ayagala obuyambi osobola omuyamba mu ngeri yo yonna gy'oba osazeewo. Tukubira omulanga abantu abali eyo basobole okutuwa ku buyambi twabirira. Obuyambi bwe neetaaga bw'abaana kunsomesezaako ku baana kuba sirina capital nti nandibadde nti munnange nti mbasomese. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Wewe nawe n'omuzadde abadde planning okusuula omwana abadde yasuula omwana yesaanonye ku mwana we mama abaana babanga gyali oba taata abaana baabano mufuba okubanoonyako mutandikira awo bano kyebakoze bakikoze. Nze muzzukulu wa Kabajja omugeese munnyo omuntu akoze ku kamera nga bulijjo twetaaga amagezi gammwe twetaaga okuwabula twetaaga tusaba ku buyambi bano abaana basome leero kiriwa bano ate nkya kiyinza okubeera nga ate kiriwo ate okuyamba bubeera mutima teri muntu yali wayavwadde okuba akuyamba alina 2 alina 5 tukwasaganye bano abaana tubatwale kusoma osobola okiyinza osuubira okubatwalako muno temuli ssomero muno mwegali era nja kuyambibwako mama wange oli kuba yamanyi nnyo amasomero gaamwe agalina ku standard agasobola ogasomesa obulungi. Amasomero ga muno agalina standard agatanga musente namekadde engeri amasomero gabadde ga bintu bibadde bulungi byakyuseemu school fees kati 18 wewatyo. Tukikwasaganya mpola naye nagamba nti gwe wenna tuzaala abaana nga tubapulaninga tuleme okuzaala abaana munsolo tutaleka okwekwasa nti bajja munsolo. Nze muzzukulu wa Kabajja, SB4 Media Tuggussa Enssonga, subscribe, likinga, tera sharinga katebe kano, commentinga mutwe ku magezi ag'enjawulo tusobola kwemalirira. Era bulungi weerabe. Mpera ku makya nagenda kuluza sanga 12:00 we nasanga ekisajja ekinkwata. Mr. Sebunya simanyi obazaalisa wameka ngenda okuwulira omuntu
buliri bwange nga mbagatira omulundi gumu. Mu byo planning ekyokusiba maama kireke. Kati eriyo nga ffe abatabalina. Noga banzisenga mulina nanziba nenga tukola ki? Obulamu buggwawo. Mu bulumo bw'ekitalo bwenvaamu envunyu n'ekivuuno nga yemundaba. SB4 nze mbadde nsalawo maama oba asibibwe oba avunaanibwa mu mateeka avunaanibwe. N'amaka gange gonna gange gano tobanjibwa